owange. Hello. Leero nze kuseka mu busesi nammwe. How are you? How you doing? Eno episode gye nkoze ngedda nga tukula. Welcome to yet another edition of Share with RKB. How have you been? How you doing? Are you alright? I'm hoping all is well. You're doing great, yeah? Mukyala, yes? Oyitseeko mu ddiiro, naye ggwe, Nane neebaza Mukama Katonda. Oba mbadde wano nzijukira edda nga tukula nga naba aunties bange benda twalina Auntie Jennifer. Oh my God! Aunt Jennifer ekanyanya eyo. Auntie Jennifer ng'ayina ebbina. Oh! Bana Auntie Jennifer ng'ayina ebbina. Bana ng'alabika bulungi. Kabula ajja waka mba mulingiriza. Ate ng'awunya bulungi, ayambadde bulungi. She was so beautiful. Akyala gamba bannange biki nga bukadde oba omulingizaako. Even my aunties, bama baffe abato. Abanange anti oyo nga mulungi kiki nga buli kadde oba oyagala kubeera nga olabika nga ye nga mukula ebintu emwabeerangawo nga weegomba. Mwabikolanga nammwe okwegomba nga abantu mu ewaka mmwe. Ngera ogamba nze njagala kubeera era bwe nnaakula njagala kubeera nga gundi. You know? Kati okyasobola bw'omusanga era okyagala okubeera nga ye. Mbuuza. Leero siri serious. Sala mubeerewo nga bintu mbitwala serious. Nze tunyumya mu bunyumya. Okyasobola okukola nga luli bwakola. Nzijukira edda nga tukula nga twalinanga omukyala nga bagambanga musezi ku kyalo ekanyanya mbu nga musezi. Era nga bwe batutuma amaze ekigaana okuyita ku nnyumba ye nga tumanyi musezi. Bambi yabeerangamu yekka. Nga mukadde ate nga taggula madirisa, taggula luggi naye nga bukadde aba alingiza bwati kati nga tumanyi musezi. Awaka wonna nga waamera omuddo banaye nga tuyitawo ekigana maama nga mba natiddeyo. Oba ojjukira amawulire ago we gaafulumanga mubeeramu ekigambo muzeyizedde. Muzeyizedde nga basaba nti muzeyizedde. Kati tuli bato ligaze okimanyi nti abaana nga tumutuuma abantu amannya ku kyalo nga mubatuuma amannya naye kati okimanyi nti nawe baakuwadde erinnya. Okimanyi nawe olina erinnya mukulu munnange. Abaana baakutuumadde erinnya bye wakolanga nawe babikola kati. Bwe watuumanga abantu amannya kati oli mu myaka gyabwe giri gye baalimu naawe abaana b'emyaka gye walimu balina amannya ge bakuyita. Actually n'abaana bawaka. Kawaka bazadde baffe twabawanga amannya. Daddy ng'akuyita olina ng'omusango gwazizza n'akuyita. Okakola ku banaye munsabire. Ngenze mu Kazaland. Tibagenze kukaza. Ngenze mu Kazaland. Kati n'awaka abaana balina amannya ge bakuyita. G'otomanyi. Ffe mukwano gwaffe maama we yali amwetanga Komando. Oyo omukazi Komando. Lwaki amwita Komando? Ng'amanyi omusiba n'amukaliga emigo. N'agamba omukazi alabika abeeranga mu magye. Omukazi alabika Komando. Naye omukwano gwe alina empisa. Senga maama we teyamubeerako Komando teyali mugyeemu. Oli omwana yalina effujjo ate ng'alina kabode nga kayitirivu, you know. Kati senga maama we teyamukaliganga ebyo bye yamukaliganga teyalivuddemu. I'm telling you. Munaye ng'amwita Komando kati ng'amanyi okujaga Komando. Kati nga takimanyi kye tumwogerako. Olwo yatubuuza mwagala kulaba gundi movie ya Schwarzenegger Komando. Gwe twali tugeya. Can you imagine? Abaana balina amannya ge bakuyita. Ate oba n'omwami we alina g'akuyita. Kubanga naffe twakolanga tuwulira daddy w'ayita mami. Alina erinnya ly'akuyita mu baana. Si ggwe gw'akuyita kirala ng'ali naye ng'oli naye. Naye mu baana alina erinnya ly'akuyita. Kubanga ne mami yalina erinnya lye yayitanga daddy muffe. Era nange nga bwe nina erinnya lye mpita taata waabwe. Tolabanga ebintu byewuunyisa. Kamanyi netulaawo ne ndowooza ku bintu ebimu. Ebintu byewuunyisa. Naawe mukyala
baawa alina erinnya lyakuyita mu baana. Actually bana ne WhatsApp group gy'otoliimu ggwe. Yee gy'otoliimu gwe maama waabwe nga yaabwe baakika. Gwe toliimu, toli wa kika kyabwe. No, newankubadde bagenda kuziika kubijja kubanga yakuwasa embaga. Naye toli wa kika. Balina forum kwe bageyeza ebyabwe by'otoliimu eby'ekika. Abadde tokamanyi. Osula wa? Osula gwe ate aba RKB Media. Bakugeya. Bweronda. Bakugeya ku forum. Naye ate era ne taata naawe kimanyi. Ne maama alina WhatsApp group kw'alina abaana be kw'otoli. Naawe bakugeya. Kamba tabule leero. By the way, ge mazima. Ge mazima, trust me. Weebuuza ojja kulaba nga baana baggaawo. Ne maama alina WhatsApp group n'abaana be gwe taata kw'otoli kwe bakugeyeza. Bamanyi n'okubeera ku pate ne bakuba obufaananyi obwa bakwano bo ne babuteeka ku forum okwo. Bwe bali ne maama waabwe ne bageya ne ku bakwano bo. Bw'oba olinayo bakwano bw'oba olina n'abaana nga bakulu batuuse okukwanibwa. Bageya bakwano bo ne maama waabwe, bakwano waabwe nga bwe babakwana. Bayinza yinza abaana bange babiŋŋamba. Naye nabagamba omwana yenna aliyagala mukwano gwa taata wammwe. Nja kwegatta ne mukyala we tukuwalane. Era abaana bange bakimanyi. Nze nabagamba. Nze kasita olikola ensobi. Nabagamba bawala bange. Ko olikola ensobi. N'oyagala omu ku bakwano ba taatawo kubanga bakwano ba taatawe bonna bafumbo. N'ofuna omuntu yenna gw'oyagadde ku bakwano ba taatawo. Nja kwegatta ne mukyala we tukuwalane. Yeah. Oba ofuuse tukuwalana. Ffe tukolagana mu community yaffe. Bagamba omuliraano gwokya bbiri. Neegatta ne neighbor wange ne nkuwalana muwala wange gwe gweyagadde omusajja wa neighbor wange. Yeah. Naye neebaza Mukama nti ewange tekiriiyo. Baneighbor baffe tebakwana baana baffe. Okitegeera bonna abaana babayita baana baabwe. Okiraba. Naye nga tumanyi okuwogera ne tugamba nsenga ne ddadi akubamu ng'ono. Kwe bakwano ba ddadi nga banyumye ku forum nga tuli okwo. Bakwano ba ddadi nga banyumye. Next time ne ddadi tugenda mwambaza bwe tutyo. Bwetyo bwe tubeera okwo. Kye bayita bukulu buwoomya ttooke lutukuze muli tuli muba bye twakolanga ffe luli. Actually kati ffe twalinanga na WhatsApp naye bye twakolanga ne maama waffe. Like nga muli bato awo mami tugenda kulya kino mami tulye kino mami nze mbadde nga bako. Kati mubikola n'abaana. Ate nze neebaza Mukama era mwebaliza ddala okumpa emyaka. Neebaza Mukama okumpa emyaka. Maama wange teyagituukako. Gwe manyi kitegeeza okukula nga tolina maama. Tomanyi kitegeeza. Nze era ngamba abaana bange mwebaze Mukama bawadde ekirabo ekikyasinze. Kubanga nze bakyala. Ngulubye n'edduniya. Nga tolina maama. Waliwo by'otya nti okunyumya. Ng'olina kinyumiza maama wo nga yayinza okkimira. N'onyumyako ebyalo ne biyitaayita okumpimpi. Ng'ebisinga oga maama. Ng'olina ebbwa we liri. Ng'otya n'oliraga omuntu. Nga naye maama wo ali mu bimulaze. Nze ngulubye n'ensi bakwano. Temunfuna bubi. Naye mmanyi mukitegedde. Maama wankizo wa njawulo. Era maama bw'obeera eyo ng'omwana wo tasobola kwogera bw'atyo naawe. Nga wooli naye nga takumiisinga. Nga wooli muwoli oba bali ku university oba wa naye nga talinayo wabeera mu buzibu n'akukubira ku ssimu kwebuuzaako. Tyamu funayo akadde weeraliikiriremu. Oyinza okuba wafa gy'ali.
naye nze bannange maama abamaama nze ngulubye era nebaza Mukama okumpa obulamu okubanga nsobodde okukuza abaana bange mwebaliza ddala nsaba nkuumire ddala ate ndere abazzukulu n'abazzukulu hey nakasatwe kibi nnyo n'abaasabye kinene nnyo seriously kyensaba Mukama akinkolere ate nga ajja kinkolera kubanga yagamba alizijuza obulamu kati baba yakyogera n'agamba alizijuza obulamu Mukama talya kigambo kye yagamba alinzijuza obulamu era obulamu agenda bunzijuza kubanga aweererera ekigambo kye ate era akibeererawo kitegeera omukwano guli eno batambula mu peya omukwano guli eno peya saawa yakujooginga gwe nawasanga muno nagamba mutambule mukko nagamba ntambula biki naawe tonkooya tambula bintu byo abantu batambulako basajja mmwe banna mwana agamba tutambuleko otambula biki otambula bibyo nze ndeka naye sina budde bwa kuddaawo so naye badde ekyo kye ŋŋamba nti Mukama mwebaziza olw'obulamu naye mu bulamu buno ndabye ebintu bingi olw'ensonga lwo betwalaba nga tukula kati byendabye kati nga nawe otuusemu eyo age gye mwatunirangamu abantu abalala kyova olaba olina okubeera very careful mu bintu byokola mwemumanyi bwe mukula mwerabira nti mwaliko abato niwerabira bwalinga olowooza ng'oli muto kale agala kwefuula omukulu ennyo era mukwano wale waddeko omuto kati olowooza oyo omuto wo the miniyu alowooza ki akulowooleza ki nga naawe kyewalowoolezanga maama wo nga naawe kyewalowoolezanga taata wo kyakulowooleza kyewatyanga ennyo okukola actually kyewataayagalanga ku bazadde bo ng'okula lwana nnyo obutakikola ng'okuze tokyerabira wagambanga nze bwe naakula sijja kunywa mwenge nga taata wange sijja kunywa mwenge nga maama wange bwe naakula sijja vuma mwami wange nga maama wange bwe naakula sijja nga maama wange kati wazzemu ne weekyekinya kulo nakikola olaba weerabira omanyi nti wetwalinga tukula walingawo ba anti baatutiisanga oba ba anko nga mutamiivu wajjukirawo ba anko abajjanga bulumbe nga mutamiivu oba anti nga mutamiivu obajjukira okakasa si yeggwe kati okikakasa si yeggwe kati abo ba anko bagamba gwe nno oganya okusoma ojja kubeera nga anko ogundi gwe nno otandise ojja kuba nga gundi gwe naawe kenyini gwe walabanga otya n'okumugamba nti gwe oyo anko wo nga naawe weemudduka si yeggwe kati si yeggwe anko oli omutamiivu gw'otayagalanga ajje wooli gw'otayagalanga ajje ku viddi si yeggwe atayagalanga kunaaba si yeggwe kati si yeggwe anko oli atayagalanga kuwasa nga toyagala kuba na mukyala anko bana tayagala kuwasa kyokka bananga ayagala baguna anko oyo si yeggwe gwageyanga alright anko kale he so handsome very smart naye oba lwaki tawasa kanaawe kyebuuza lwaki bw'okula jjukira gye wali bye walowoozanga ng'omuto funayokko ka tiketi akalinnye emmotoka eyo oddemu ogitambulemu ng'oli muto bye walowoozanga bwayagalanga okukola so omwana waba abikoze omwana wo oleme ate kubeera musungwavu nnyo ojjukemu nawe akaseera ako kewanuunirangamu sukaali kebagambanga okwebaka nodda mu kuzannya mu kusunaasuna banno kewagugunanga omugaati n'obuferanga emmese keweerwazanga odde awaka olabe Riviera Sunset Beach nga weerwaza ku ssomero oveeyo n'oteeka chalk mu maaso ofune red eyes odde awaka olabe episode ki gye baliko season ki eriko eya Sunset Beach oba Riviera ale Gabriela ali ku ki
oba olumu abaana tubalekeerekemuko kwajjukira nawe bwe waliko omuto yakwefuula nnyo serious like nobeera nga ngo bwali omuto bwalaba nga anti we yalinga serious wawuliranga otya? Are you that auntie? Bwe walinga omuto oli anti wali generous nga bulajjajjayo n'ekyokulya n'ekyokunywa nga kugulirayo akantu wawuliranga otya? Are you that auntie? Would you want to be that auntie? Bwe wali omuto bwe baakuvumanga ne bakulangira ekibi ky'olina ku mubiri wawuliranga otya? Bw'oli oba naawe ovuma banne ebibi bye balina. Bwe walinga omuto ne batakukkiriza kukola like ne batakukkiriza kwesenerako ku kyakulya, muzadde nga buli wiki yakubegera tobeerayo nakagundi ka self service wadde birthday wadde ki, wawuliranga otya ngera bakubegera? Are you that mother? Are you that father? Bwe baakulonderanga ekikumba kale nga newankubadde ssente wezi ate ng'oluusi kale twagendanga wajjajja Suuza yatuwanga ssente ng'abasiibula abawa ssente jjajja Suuza nga mwamukubayo ekikonde mula mirembe jjajja Suuza jjajja Suuza Nakaweesi anna yali eddira nte mukyalo oyo ng'anywa amata buli lunaku nga n'olububi omusooka okuggyako soko lubi mu kikopo kye nateekamu amata wa jjajja Suuza tanywa caayi mukalu yagamba seraba mu caayi jjajja nga tanywa caayi mukalu kutunamu bw'ati alabemu akasajja ku ddiiru ki ng'alina ente kikyotegeeza otyo kati nga babawa ssente zammwe buli omu aba ayagala kufunamu kyagula naye ng'abantu abo mutuuka mu kkubo nga bagamba mulete ssente zammwe kale mulete nzitereke muzazisuula bamufunayo kye bw'ozisaba twafunye engatto tetwalidde gundi twakoze wewe naye ng'owulira ofa kubanga tebakwebuuzizaako osanga waligambye saagala n'osigaza ssente zo. So are you that parent ajjako abaana ssente actually abba ssente yegwe kajobo yegwe abba ssente z'abaana bamuwa ssente n'ozibabbako? Wali omuto ng'omugenyi bw'ajja waka gwe bajjako ekifi ky'ennyama ne bakiwa omugenyi wawuliranga otya? Kati bw'okuze wakyusaamu era oba kyokola nti omugenyi kasajja ng'ekifi ky'omwana okimuggyako ng'okiwa omugenyi. Waliwo okuyigiza abaana empisa nti omugenyi kasajja va mu ntebe atuule naye ate olwo okikola obubi ng'ate omwana obanga ate amutulugunya oluusi ne yeebuuza ono maama wange nange sirina omutuukirivu nange era abanyumiza nange nabyo mbikozeeko naye ekyantwalira ebbanga okukirealizinga nti by the way ebintu etwalowoozanko nga tukula tutandisa tokola nga obikola abaana baffe kwe kuzuukuka nno munnange naye nga ffenna tubeera wano tukola ensobi nga tetumanyi. So don't think to say abeka yabikola butuufu nedda nange ebimu nasooka nenguluba nabyo naye wenzuka nga by the way twali twakolanga bwe tuti ate gwe alina ba teenagers boneekambuwaza mukyala jjukira bye wakolanga. So awo wennyini wolina okukwata n'onywezanywezaamuko n'ogonzagonza oba n'onywezanywezaamu awo wennyini bwe wayitanga mu kageti kennyini ke wabuuka kolina okuyimirirako. Okitegeera si byangu byetaaga mu Mukama, si byangu kyetaaga kisa. Anti galubindi nene ziba ziyiika nga zigenda ku nnyindo nga ziyitako bwesi ennyindo yange ya Ssaabasajja kati naye kati si ye gwe maama oli bwe twakulanga tugamba wuuyo poliisi gwe poliisi naye ate nga maka bwe geetaaga olwakabamu bad cop ne good cop naye tobeera nnyo ate bad cop oli Mfunagamba I'm not breathing nga gwosigala wonyiga vivi naye jjukira ekyo nze jagadde just kuzayo mu kaseera ako wetwakuliranga ng'ebintu ebimu bikola n'ogamba naye Are you that person? Are you that parent? Are you that auntie? Waliwo ebintu biwalabanga noga naye kulungi oyo tayagala kunaaba lwaki akola ekintu ekyo naye mami bw'ajja kusomera atambasomesa n'angamba bw'ati ne bw'ati
kati gwe mami bw'okola gwe mami waera bye yakolanga by'otaayagala nga azze ku viddi owulira nga bikuswaza abaana bamu batukanga n'okwekweka bayithayo waliwo abaana beekweka nga abazadde nga si mu bubi nti omuzadde amuswaza naye nga balina ebintu bye bakola abaana ne beekweka nagazi bannaye musaagala mami abankyalira I wish anti wange oli yazze. Are you the mom or you the auntie gwe yagambanga singa yazze? Kati bw'oba kiwayitangamu ng'oli muto kyetaaga na kugenda wa muntu kikuyigiriza gwe kennyini jjukira ate kati abaana baffe baate bakudde mu mulembe gwa njawulo naye ate era bikyukamu katono. That is why olaba nti bwe tuba twakazaala abaana baffe bakaba kyekimu omwana oba mulugwala oba kale nve ku mawanga ga Uganda nti omwana oba munnayuganda oba mwana muzungu bonna bakaba kyekimu ate batandika okwogera mama. Naffe tukimanyi kigambo kyaffe kya Luganda mama boogera kyekimu okitegeera naye olaba nti ekintu kiba kyekimu kikyukamu katono. So ebintu by'otaayagalanga naawe bakukole ng'oli muto bitunulemu. Don't be that auntie, don't be that mom. Oyinza okukosa method y'emu nate nga ojja upgrading in a way. Onye muntu omuwa obuyinza alina obumuggyako so okola ekyo. Kubanga kati ffe jjukira abazadde baffe batuggyako obuyinza but for you right now omwana wose omuwa obuyinza alina obumuggyako naye nga tamanyi nti talina buyinza naye nga yalaba obuyinza abulina. Ffe kyatusanyusanga nnyo okubuuzaako olowooza kyeggulo tuli eki nga gwogenda okwogera kyetugenda okulya ekyeggulo ennyumba yonna ng'owulira essanyu. Kati oba kyakusanyusanga ng'okula lwaki bw'ofuuse maama oba taata gwaba nawo tobaddeyo opportunity mujja kuŋŋamba anti ssente bwebaawo mwana options nnyingi nedda mukwano wati wali ssente nemba mugenda kulya kawunga osobola babuuza era bw'obuuza tulye kawunga ka muwogo ka kasooli oba tulye kalo omwana okuvaayo n'agamba nti kalo n'okafumba kiba kyekimukolera. Bannange nno leero ninamu 50,000 tetulina manda tetulina mmere tetulina nva naye muza mu 50,000 zino nga tuguzeeko amanda tusobola kulyamu ki mmere ki n'enva esobola okugyamu mutudde ne batandika ne mugamba mulonze 3 katukuba akalulu ekigira kyetu ne bakuba akalulu komanye essanyu lyoba otaddaawo lye bagamba nti awakaawo tewali ssente naye waliwo essanyu muntu nti weewotyo naye nga bwe nagambye temulowooza nti nonze waakabye ennyo ti nze nakolanga ebituufu nange nakuutizanga naye mukwano ogenda ozuuka mpola ogenda ozuuka amaaso mpola mpola. That is why most of the times bwe ndabayo ekinkoledde nzija nenshalingako nammwe bazadde bannange nammwe mulabe engeri mukola ki kubanga twagala tufune generation ennamu fetwakulira mu generation emmenyefu fe bamenya nnyo batumenya naye ate nga jjukira bwe twakulira walinga wagazi so nga you get time to run around stress nekola ki neevaporatinga nedduuka n'otuuyana stress neekuumuka ne kati abaana baffe tubakumira mu bukeegi watono we wati omwana yeekola ekintu nga yeetamiddwa okiraba because talina way out omusuffocatinga ne kati ffe luli ng'odduka kyokajjukiranga ne TV yatandikanga ssaawa 11 so buno obudde bwonna obeera odduka nova eri nodda eri okitegeera. So basically twabanga ne time you get time to unwind, yeah, you know. Naye ate kati abaana balina gadgets TV bali exposed to information so omwana adde okwo n'akola ekintu ne yeebuuza ne bamuwa amagezi ogenda okudda nga tukyakwasizza mu mukwano kiraba. So don't be your mother nga bwe yalinga si bw'oba obeera kyotamwagalako gwe lwana okulaba nga tokibeera because kiba kijja kubaawo kkiriza obagaana kubanga oli yali maamawo oli yali taatawo
ate kijja tokitegedde kuba naye tekintendi nga kikola but gwebeera nga buli kadde owejjukiza weekoonako n'owejjukiza sijja kugamba nti kiba kyangu tekiba kyangu naye there are things we do for our loved ones, the sacrifices we make for the people we love. No sacrifice nga nogamba mbadde ngenda kukola kyo naye omwana wange ngambye agadde kano aye naye n'omulaga nti tomulaga nti ate mumujjukiza nti anerekereza omulaga nti okikoze mu mukwano newankubadde walibadde oyagala kino naye olw'okuba akyagadde okikola out of love si katala nti oteekeddwa okukikola but you're doing that because you love her or you love him. Yeah? Naye kiri sijja kivaako. Are you that auntie? Are you that uncle? Are you that mom? Are you that dad? Are you that jajja? Naye ngenda okutibula abo mmwe. Lwakwanza nja kuba jajja atagaba ssente. Sijja kugaba wadde 10. Nja kuba mbassa laavu. Haga. Bassa mmere bigagu. Nja kuba mbassa bigagu. Oba ani agenda okusooka okumpa abazzukulu. But anyway, mbasaba mu kaseera akatuufu. No rush. Mu kaseera akatuufu. Yeah. And I want to be that jajja. Jajja Suza namunyumirwa nnyo. I want to be jajja Suza. Naye nga kakasente kiriimu. Oli jajja yalina ssente bannange. Jajja yali yakolamu. Nali muzzukulu wakomeka kandabe. Yali yakolamu. Yali yagaba ssente. Jajja Suza nga ekisawo kye tekiwummula. Ng'akola bukozi wati nasika gomesi, nasikayo akawuzi, nasikayo ssente. Oba yazipakiranga atya. Kapakira mu kawuzi bw'apakira mu kawuzi. Akuta wisi jangwa. Yamputanga edduusi. N'akuza ebbali n'akwokyayo. Alina Jajja Suza awummula mirembe. Awummula mirembe eyansiga nawona obunnyo. Bwe muvuma. Sisaana bukwatako ne mba mukola mutya. Buruusi kola amannya. Mbala kola akamannya. Faayi kola amannya. Sirina kye ngenda kukola. Fa. Kola n'amannya ga jjajja wange. Anyiige. Ngampa omuntu bwaffe. Ekyewuunyisa no tebuluma. Mwali mugansi wenkulu muyinza obutawona. Nno bannange. So anyways, byebyo mbalekedde ekyo. Mbalekedde homework. Are you that person? Yeah. Bw'oba wali okula nga walina mukwano gwo naye nga mukwano gwo muli wankwe nga buli kadde akulyamu olukwe n'onyiiga. Are you that person? Now. There was that aunt ayinanga olugambo nga buli kadde ajja waka n'agaba olugambo alugabira maama wo ng'ageya taatawo. Are you that auntie? Wabangawo oyo anti wo eyajjanga awaka buli kadde ng'acunya maama wo bannange wakula tomwagala. Actually nekyaviirako bazadde bo okwawukana anti oyo nga yakutama yasinga okutabula amaka ga maama wo. Are you that auntie? Naawe otandisa amaka ga mwannyoko. Are you that auntie? Manya abaana abo bakulaba. Abaana abo bakulaba. So kyotayagala kukola ng'oli muto, kyotayagala ng'okula. Kati k'okuze saagala ate okyerabire. Tokyerabira. Otherwise yakwagaliza olunaku olungi. Ate kuumira mpera kunkumire. Tusinkayo next time. Take care of yourself. I love you. I appreciate you. Mwebale kulaba. Keep sharing and commenting. Until next time, take care of yourself. Bye. Bye. Bye-bye. Actually, njana okwebaza abaana abeera ku TikTok era nabo abasharinga my videos. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Okusharinga videos zange. Naye kati nga muzisharinga ne link mugiteekeko amutasobola okujja alabye show yonna ennamba. Yeah. Otherwise. Yono nga nfaananye Nisha. Bannange. Nisha. Hello Nisha.